omusajja omulala bamuyita Bushoki. Bushoki musajja mu Tanzania kayimba kandooze nti no kakuyingiza bulungi weekend kubanga eno Friday esembayo mu week ate tusobole kulaba amakoona ag'enjawulo empaka ez'enjawulo zetugoberera wano ku CBS tulabe amakoona kikaaki aganaba gakubiddwa era bannange mu abawagira omupiira gwa Bungereza oba ne Europe mukimanyi nti omuvubuka ono Marco Senesi akuba Central Defence ya FC Bournemouth nti agenda kubeera free agent okutandika n'omwezi ogujja mulenzi wa myaka 28 Central Defender azanya ku side ya left ya Central Defence ndabawo tiimu za mwezi zirina ebituli ku side ya Central Defence ate omulenzi ono alina range passing tali conservative agenda bulungi mu maaso ndowooza ekiyinza n'okumulemesa oba oli okuba ku national team ya Argentina gyazaalibwa kyekyokuba nti side eyo yemu ate ne Lisandro Martinez gyakuba naye mulenzi omupiira aguyina Liverpool mulaba mutya ono gundi Ibrahima Konate mpulira nti yanditambulamu n'agenda oyinza okusuba Ibrahima Konate nga Marco Senesi ogenda mufunira ku free mwandirowoozezaamu kaawo ne mukubaganyamuko ebirowoozo eyo ne mulaba kubanga omulenzi ono nze ndaba takyagirina era ndowooza nti oba osobola bulungi nnyo okumugwanyiza ttiimu yo bw'oba ng'osobodde naye ate tukimanyi ne Cristiano Romero ono wa ttiimu ya Tottenham Hotspur naye ali ku ndiri ayinza obutaddamu koonako oli omulala aliwo vice captain Nicolas Otamendi agenda kusiba myaka 4 Senesi bwe namulabako mu squad ya Argentina ya World Cup sijja kwewuunya alabika bulungi mu Central Defence eyo ate okumanya tali conservative emipiira gye egisinga tagaba nnyo mu sideways agaba agenda maaso bw'aba tajjiddeeko atumawo empanvu eyo ate ndowooza nammwe mubadde mumulaba aba Arsenal mu mwaka mala okumulaba nga afufumya Victor Gyökeres nolwekyo muyinza okumutunulamuko oba oliawo weekend eno balina match gyendowooza yemu ku ezo zigenda okusinga okunyuma mu weekend Bournemouth egenda kuzanya Newcastle match eyo ndowooza ejja kulabika bulungi eri bannamupiira omulenzi oyo mwandimutunuddekokko ne mumulaba engeri gy'anaaba asiitaanamu ne gundi ne Nick Voltamed mu Germany kati yakava mu Sweden Victor Gyökeres mwandimulabyeko oba oliawo mpozi awo nga tuvudde wako mbadde nkabawaddemuko kuba nakasanzeyo nange neewunyiza omulenzi ku myaka 28 gyokka ne Bournemouth gye basusunkulamu abazanyi enkya neggulu etuuse etya omuzannyo omulungi bw'atyo kwegyo emyaka egirina okuba omupiira nga free agent nabadde nkitiddemu naye ne ngamba nja kibabuuliramuko okyali ku CBS FM kakati waliwo essomero erizegawanye mu muzannyo gw'omupiira essomero lino baliyita Iden College bazze mu Agri Zone ne bakuba omupiira omunene ddala Standard High Zana enono nannyiniyo ye mukulu omu ku vice presidents abafufa mukulu Justice Mugisha essomero eryo libadde lisajjalaata nnyo mu zone eya Agri luli baalingamu ne Zana Mixed ne St Mary's Kitende naye ne bajja zone zino nga bagenda bazisalamu mu ngeri enjawulo kati abasinga balina kusisinkana ku district waggulu okusobola okulondako abanaagenda ku nationals ezigenda okubeera ebukiikakkono bwa Uganda eri mu bagenda kubeera lira naye omupiira gwe baafuumuuse gwabadde mungi ddala ne ku district basobodde okujja paka mu semifinals bagezaako okuzimba ekintu kyabwe nga musajja wa Kabaka Sempala Kigozi sajja lya Beene ye principal era director ow'essomero lino yagezaako okuteekawo ttiimu eri technical ng'ekulembeddwamu coach Umaru Kabuye bagezaako okuzimba si kuwangula bikopo immediately naye ogezaako okuzimba ekintu ekisobola okuteekawo okuvuganya okutazikira kubanga awo bwe bagenda ku district gye bajja okusanga nga buddo SS St Mary's Kitende gy'owulira nti nno bano bebamu ku baveterans ababadde ab'amaanyi mu district eyo mu muzannyo gw'omupiira kati ekizimbibwa bwe kigezaako ne kijja n'ebikopo erabika eyebeera bonus okusinziira ku musajja wa Kabaka Sempala Kigozi sajja lya Beene naye kakati bagezaako okuzimba ekintu ekinaasobola okuteekawo okuvuganya okwa buli kiseera
sigamba nti ate leero bawulikise bulungi ate ogwazeeko ate ne bagira ne bibalema ate kati kintu kino kye bazimba bwe kisitukira mu omu ku ba Giants abasatu mu Standard High Zana ne babalemesa n'okukiika mu Nationals esigenda okubeera eriira omanya nti ekintu kyabwe kitandika ate balina abalenzi abato abasamba mu bibiina ebikyali ebya wansi nga goalkeeper waabwe Bob Sewakiryanga balina abavubuka nga Ibrahim Sechewa Michael Sekalega Sadati Kyalula Sudaisi Serwanga mulimu abalenzi ng'olaba taaki yaabwe yeeyo ate nga bakyalina ebbanga eriwerako nga basambira essomero lino ate oba oli awo gye bajja n'okwongerera mu bannaabwe buli mwaka gye gunaako mugenda nga gutambula n'olwekyo baabano bagenda okukiika mu Nationals ezigenda okubeera eriira aba Aidan College naye ng'olaba nti nno kaweefube w'amaanyi ssajja lya Beene Sempala Kigozi engeri gyazimbyemu ttiimu eyo eri tekiniko ng'ekulembeddwamu kooki Umaru Kabuye balabika ekintu kye bafumba kigenda kigguka era abanaabawulirako either mu qualifiers eza season ejja oba season nga bbiri okuva kaakati munaabawulira kubanga ekintu kyabwe kirabika kikoledde ate nga bakizimbidde ebbanga ate nga balina okukkiriza omanyi omuzannyo gwaffe ogw'omupiira n'emizannyo gyonna okutwaliza awamu ekimu ku bitutaataaganya mindset ekyokubiri sponsorship kakati bwekiba nga mindset owa principal era director Sempala Kigozi ssajja lya Beene nga yakikkiririzaamu kitegeeza n'akasente kagenda kujjanga ak'okuzimba kuba ebintu bino bigenda na ssente naye ate mindset eri kyova owulira amasomero agamu tyajuzi bakubanga omupiira okufa obufi naye waliwo Mugundi bwe yavaayo ono gwe baleeta ate naayira mindset ate bw'obeera mu bifo eby'okkulembera nga principal oba director ow'essomero oba institution yonna kitegeeza oli mukulembeze bw'obeera omukulembeze gwe tokola bikunyumira oyina kukola ebyo by'okulembera by'ozudde nti nno babyettanira babyagala era basobola okubiganyulwamu bo nga bo gwe n'oba toyagadde oba toyiseeyo nga n'okusamba basamba ekyo kiri gy'oli naye ekikulu olina okuteekawo ndowooza omukulembeze alina okuteekawo mbeera esobozesa kakati musajja wa Kabaka Sempala Kigozi ssajja lya Beene mindset eri positive eri project eno ate omanya nti n'akasente kajja kusumulukuka okusinziira ku bwetaavu kooki Umaru Kabuye bw'anaaba alaze nti nno bwebwo obuwanidde awo obwekitegeerera nawo nti nno n'abavubuka abalina talanta enzito bajja kuba bafuna bursaries omwana bw'afuna bursary kitegeeza nti nno mu kuyita mu byemizannyo bagenda kuba balanga essomero lino akakalango kaba kayita naye ate n'omuzannyi yennyini aba asobola okufuna ekimweyimirira singa afuna injury wakiri ebitabo by'abafunye mu bursary wa scholarship ya sports biba bisobola okumweyimirira wano tutera okuwulira si kuwulira tukyaza ne wano ba ex internationals mubawulira bajja wano ba Yusufu Chuni ba mukulu Paulo Sali ba mukulu Jamiru Kasirye ba Lewadra tubakyaza wano buli lwakusatu ku CBS naye muwulira abamu kubo bambi bannaabwe bastrugglinga for basics tewali byakulya bamugoba mu nnyumba talina ddagala mulwadde biki ebyo byonna naye nga ogenda okubanoonyerezaako abamu baba tebalina mirimu ogenda okubanoonyerezaako abamu n'ebitabo tebyanoga bulungi kati bwewulira essomero nga Aidan College nga ligaba ne bursaries oba scholarships eri ba sportsmen okusingira ddala ab'omupiira omanya nti bakuteekerateekera n'oyo ex international w'enkya nti anaagenda okunnyuka oba omupiira agumazeeko oba tagumazeeko lwa buvune oba aluzinze interest wakiri ebbaluwa gy'aba asomye ng'agisomedde bwerere emyaka 6 eba esobola okumweyimirira kale no Aidan College tubeebaza mwebala omulimu musajja wa Kabaka Sempala Kigozi ssajja lya Beene webala omulimu ogwo ne coach Umaru Kabuye tambuliraawo namwe abasambi ate musambe nga mukimanyi eno taaki gyekoma okunyooka gyokoma okunyweza scholarship yo gyokoma n'oku ate n'omupiira kati nagwo gufuuse mulimu okuba mu akafaananyi nga ofunye professional football ebweru wa Uganda okusingira ddala mu Europe ng'ate oluzungu lwewasoma ku Aidan College nga lwotapusa ensonga n'osobola n'okukola ki n'okusayininga ku contract gye baba bakwasizza oluusi n'okusobola okutegeera obulungi ennyo instructions coach z'aba akuwadde kubanga bw'ofuluma Uganda ojja kwesanga instructions ba coach bazikuwa mu luzungu kati oba tuwanoza bitabo kwegambe project eno giraba nga ya win-win eri buli omu agirimu n'olwekyo tujja kwongera okuwuliza ebinaaba biriyo era tujja bibategeeza mu programu ezitali zimu ez'ebyemizannyo
akati awo ng'ovuddewo ndwawo okusisinkana ku baaliko ba managers aba Nakivubo Stadium. Ndwawo ndowooza nsinga kuwulizaayo babiri bokka, mukulu Charles Masembe, retired FIFA referee nga ye technical director wa Vipers, ne mukulu Eugene Ssemujju. Eugene Ssemujju mbadde ndudde okumuwuliza, naye we namuguddeko ayinako ekintu kye ndowoozezza nti nno oba tunaamunoonyeza akaaganya tumukyazaako wano. Y'omu ku bakugu mu kukola ebisaawe, so okuddaabiriza naye okukola ebisaawe. Akati owulira omuntu nti nno ayinayo oba yiikaze 50 ayagala kusimbako oba mmwanyi oba ki. Kati ye omwami ono Eugene Ssemujju obwaguuga bw'ettaka bwe yagula yasimbako omuddo gw'ebisaawe. Project eno eri unique, kizibu nnyo okugisanga ng'eri common mu society ng'eno eyaffe. Omuntu bw'afunayo ku kataka kaawo, era ndowooza zino ze project ebbiri eziri unique mu Uganda naddala muzannyo gw'omupiira. Eno n'ofuna ettaka lyo bwaguuga n'osimbako omuddo gw'onootunda nga okola ebisaawe, ne project eya St. Mary Stadium ey'Ekitende. Kisibu nnyo okusanga omuntu mu kitundu ekyo eky'Ekitende engeri gye kiri ekisava, n'omugamba nkuwadde wali yiika 10 ng'alowooza kukolamu kisaawe kya mupiira. Katono nange nze nnyini sisobola kulowooza kukola kisaawe kya mupiira. Naye kwegamba olaba project zino ziri unique nga zirina engeri gye zireeramu omuzannyo gwaffe ogw'omupiira mu ngeri ey'enjawulo. Kati mukulu Eugene Ssemujju akola bisaawe ng'oggyeko okuba nti nno n'omuddo ogulina okukozesebwa. Omanyi ekisaawe ssebo tomala gaddira muddo gwo n'ogamba nti ngenda kuteekawo. Kati bw'otunulira ekisaawe ng'ekya Wakisha ewakiso, bannannyini kyo baali baagala kuteekamu Pasiparum. Pasiparum takyakkirizibwa mu liigi. Waliwo abamanyi omuddo ogwa Ajiija, omuddo ogwo gwe gusinga okukkirizibwa okusambirako liigi. Kyekimu kyekiri ne ku kisaawe eky'Ekavumba wali ewaffe ku Kavumba Recreation Ground. Ekyo nno eky'Ekavumba kirina ebizibu ebiwerako kubajjukira n'engeri gye kiyimiriddemu bwe kityo. Amateeka tegakkiriza. Amateeka gakkiriza oyina okutunula nga goal posts oyina kuziteeka mu mbirizi z'enjuba. Kwegamba ng'enjuba tekuba mu goalkeeper n'omu mu maaso. Kati ennyimirira y'ekisaawe kya Recreation Ground eky'Ekavumba ekyo tekirina kukkirizibwa mu liigi. Simanyi na ngeri abantu nga saazi gye baakiyisaawo. Simanyi bantu nga saazi ngeri gye baakiyisaawo okusobola okuhositingirangako emipiira gyabwe egya big league. Naye omwami ono tujja kumukyazaako wano ndowooza sabbiiti ejja Katonda ng'akkiriza, ajja ayogereko ku nsonga ezo ez'ebyekikugu, ayongere n'okubabuulira kuba projects eziwerako azikoze omuli ebisaawe kati nga ekiweekitiibwa Anita Among speaker, essomero lye lyeri Bukeddeya, ekya mukulu Patrick Siyagi, Kisubi Brothers University, ekya Mubuzi, ekya Mengo SS, ekya Lubiri SS, ekya Kaboja International eri Buziga, nekino ekisaawe ky'Ennambole eky'Ebweru, yakola ne ebisaawe ebyo yazenga